Ngebula sabiti 2 zokka olulwana lw'ebikonde wakati wa Munnayuganda Catherine Nanziri ng'attuuka ne Egine Kayange okubeerayo. Catherine Nanziri aweze okuwangula olulwana luno olugenda okubeerawo nga 19 omwezi guno. Bantamweight champion, Uganda number 1, number 2 African, regional champion, ate nga 19 ngenda okuba nwanira omusipi gwa ABU Africa. Olulwana luno lugenda kuba lwa musipi ogwa Africa Bantamweight title era nga lugenda kubeera ku MTN Arena. Nanziri amanyiddwa nga Silent Beast tumusanze ng'atendekebwa n'atutegeeza nti ali mu mbeera nnungi era mukakafu nti agenda kuwangula. Training yo yeyongeredde ddala era ababadde bangoberera okusinziira ddala ku fight eyasooka eya pro omwaka oguwedde mu April ne mu November we nasemba okuzanya era progress mugiraba. Naye nga progress yaliyo mu November nga nzanya ABU regional champion title eyo nazanya bulungi nnyo naye ate nga kiraga eno agenda kubeera African challenge. Catherine Nanziri alina ennwana 4 mu bikonde by'ensimbi nga zonna ziwangudde nga kubaddeko Abatanzania 3. Agamba guno gwe gugenda okubeera omukisa gwe okweyanjula eri ensi ng'awangula olulwana luno omusipi gusigale wano mu ggwanga. Era nga no African challenge njetegekedde ddala kuba mu November nagitegeerako era nga sina bwe ngambira nti no fight enguddeko bugwi oba kinaye nga no fight amaanyi genjeetaagiramu ate nkozesa n'amaanyi agasingawo ddala okubeera nti noofuuka African champion wa Bantamweight. Ate Omutanzania Egine Kayange yakalwana ennwana 12 ng'awanguddeko 8 n'akubwa ennwana 8 nga yasema okuzannya na Halina Bandola mu mwezi ogwokutaano. Omuzannyo omulala agenda okubeera mu nsiike ye Stanley Mugerwa ng'ono agenda kuzannya ne Mwenye Nzengere okuva mu ggwanga erya Tanzania. Olulwana luno lugenda kubeera lwa musipi ogwa ABU regional middleweight title era Mugerwa agamba alwetegekedde bulungi okuluwangula. I promised you to win the national title belt nenjiwangula November last year. Now I'm here for ABU Eastern Central Africa. Wenjimala, there are so many other belts eziri better. Waliyo ABU Africa continent, waliyo WBO, waliyo WBC Africa. So ABU Eastern Central Africa, so kundingira ku Africa oba WBO Africa. So chobola nga ndi muyala nnyo kubanga mbala singa shoulders yange 2 nga ina national ne ABU Africa. So come 19th nyingira nga ndi number 1 contendant ABU, then I'm getting out as a champion. Abalala abagenda okubeera mu nsiike kuliko Henry Kasujja agenda kuzanya Biso Ibrahim, Kamada Ntege ne Basti Mutyaba n'abalala. Be Geoffrey Mugerwa, Salt TV, Omunyi.